Koti emaze nepondoka kwa ebadde esibe abasibe national platform 11 okuli Magala Umaru n'abalala bano bakwatibwanga 8 omwezi gwali gwa kutaano ogw'omwaka oguwedde bamujjukira alewali wategekeddwa nationwide shutdown ndoza mujjukira eyo Felix Kulaije n'amaje bagende Kawempe eyo ne bawamba abaana ba Nup 10 ne Magala Umaru bamukwata okumujja ku cases ewakolera aba bawambibwa nga bagamba mbuno bali bategeso bali bakola bomb okwokya ekibuga Kampala okujjako Gen 7 aba bavaawo ne babula obujulizi ne babikyusa ne bateekako omusango gw'obutujju n'okulya mu nsolukwe akatebe bulijjo tugende nabweru eno ng'omubaka Shami Malende munnamateeka wa National Platform ng'agezaako wano nawali okulaba nga abantu bano bateebwa naye nga abantu bano tebateebwa nga bamudingisa babiteeka ku Zoom leero tebazze luli bazze ne kati olwaliro okuvannyuma lw'ebbanga eddene kugenda tukwera mwaka mulamba nga bannaffe bali mu Nkomyo Koti emaze nekkiriza okusaba kwa baludde nga bannamateeka basaba nti abantu bano beeyimirirwe bawoze nga bava bweru kati nolwalira amawulire amalungi agava nabweru ku Koti ekakasizza oba ekkiriza nti abantu bano beeyimirirwe basobole okuwoza nga bava bweru era ye yenna bwe tenda buvunaanyizibwa bubeeyimiriza n'olwekyo ekutta omusango guno neegwejjako ne gusindika mu Koti enkulu eya LCD ndowooza basobole okulaba basobole okulaba nga abantu bano basabibwa okweyimirirwa era beeyimirirwe basobole okuba nga bawoza bweru ndala tugendeyoko nabweru ku Koti atufune omubaka Shami Malende era munnamateeka wa National Platform atugambe biki ebivuddeyo mu Koti era ki ekigenda okuba nga kiddako eri baganda baffe bano 11 abakwatibwa nga 8 ogwokutaano 2023 lwe waaliyo country or nationwide shutdown okwekalakaza kujjako Gen 7 olunaku lwaleero Koti ekkiriziganyizza naffe nti fayiro yeetaaga okuweerezebwa ku Koti ya ICD era neegamba nti yafunye ebbaluwa okuva ewa Deputy Registrar ng'agiragira okuba nti eweereza fayiro eyo okusinziira ku kusaba kwe tuzze nga tukola era bwetyo Koti neekwata fayiro nenanga egiweereza ku Koti enkulu okusobola okutuyambako okubeera nga tusabira abantu baffe okweyimirirwa so ekiddako essaawa eno kwe kulaba nti kugenda ku ICD Court tulabe nga okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa kwe twateekamu kubeera nga kufuna olunaku olugenda okuba nga abantu bajja basabirwe okweyimirirwa ku Koti. Bali mu mbeera ki? Abasibe tebali mu mbeera nnungi olw'ensonga nti balina obuvune obw'enjawulo obwava ku kutulugunyizibwa nga bakwatibwa n'embutuukulu gye babadde ate nga waliwo n'abaakuwa batuuni ku mutwe nga Muyodi Hamidu ng'ate ddala mu makomera tukimanyi bulungi titeri bujjanjabi bumala ate nga abasibe bano bandyagadde okuba nga bafuna access ne ku basawo baabwe ababadde bajjanjaba endwadde ezimu nga pressure ne ulcers naye nga tebasobola kuzifuna so ebyo byonna tugenda kubiteeka mu kusaba kwaffe oba twabitadde mu kusaba kwaffe okwa bail kwe tugenda okukola ku ICD Court. Money Enforcement Act eragira nti omuntu aba atuubiziddwa atasaanidde kuggulwako yadde omusango musuubira okuteekayo application nga mutendalingamu ebyo nti omusango saanidde gibagibweko ekimu ku bye tulina okukola nga tutuuseeyo kubanga eyo remedy etuweebwa mu Koti erina jurisdiction ng'erina obuvunaanyizibwa okuba nti ewozesa omusango so byemu ku bye tusuubira okuteeka ku record bibeere nga tubisaba era tusuubira nti Koti ejja kukkaanya naffe ne bwe tuba tetusoose kuteekamu form application ekyo it is a matter of right kye tusobola okuraizinga ekisobola okuba nga kiwulirizibwa Koti ya ICD. Abasibe ababiri abayongerwako bazze n'ekirala ekyokuleeta abasibe bano ne babateeka mu chambers abantu baabwe ne batamanya kiki kigenda mu maaso n'okubalabirako ddala okyogerako ki? Okusookera ddala tukubiriza tekyandibadde kya buvunaanyizibwa okuba nti abantu babaleeteddwa mu Koti tutulenga mu open court waawo nga Koti erina discretion okusalawo negamba nti tujja kuwulirizibwa nga tuli mu open court oba nga tuli mu camera oba nga tuli mu chambers kubanga etteeka libakkiriza naye tugamba ku lw'okulaga obulambulukufu obulungi n'okuvaawo nga tewali ayina nkenyera kyandibadde nga kirungi nnyo Koti ne zeemanyiiza okuba nti abantu emisango giwulizibwa mu Koti eyawamu buli omu n'agoberera
ebigenda mu maaso. Ababiri. Yes, ababiri Salimu ne Sekabembe baleeteddwa olunaku olwaleero era nga emisango gye gimu nabo bali kujja butujju era nabo balinze kubeera nga basabirwa okweyimirirwa. So ensonga ezo zonna tugenda kulaba engeri gye tuzikwatamu nga tumaze okufuna akafubo nabo okusobola okulaba babakwatira mu mbeera ki, babayunze buyunzi ku fayiro balumirize bano oba ddala nabo bali ku mulamwa ogw'okuba nti batulugunyizibwa butulugunyizibwa. So ensonga ezo tugenda kukomera olunaku olw'enkya. Omulaabu ya gavumenti ategeezezza nti bo bakyanoonyereza, tebalinawo yadde obujulizi yadde, n'olwekyo bakyanoonyereza balabe oba balifunayo obubaluma yadde. So naffe ne tubaleka, n'olwekyo yo nga gavumenti tennafunawo obujulizi bwonna buluma bantu baffe era kyekimu ne kuba n'ababiri be yataddeko nabo etandika butandisi kubanoonyerezaako. No English. Tewali baluzungu leero. Today at Nabweru Court has agreed with us that the file be forwarded to ICD Court to enable us to process the bail application for the accused persons who are 9. The other 2 that have just been added to the charge, we are yet to interface with them and receive instructions. But as we speak now, we are going to go to the ICD Court and ensure that the bail application is given a hearing date, which we shall communicate later. You saw the yeah. what is their situation? The suspects are not in good shape because most of them are sick. They suffer from ulcers, from pressure, and others were tortured while in detention centers, like Moyode Hamidu, who was hit with a baton on the head. And we all know they cannot get adequate medical treatment while in prison, and yet they don't have the right to access their private doctors. So those are some of the issues that we're going to raise in ICD Court. But we are also going to raise the issue of infringement on their rights when we reach to ICD Court, because that is the level at which we are supposed to raise that issue. Thank you. Yes, I can brief. Yes, briefly. Yes, abantu baffe mwenna abaliko just tubawa brief. Tubadde wano Nabweru ku kkooti olunaku olwaleero. Abantu baffe bonna omwenda babaleese nga bagasseeko n'ababiri abapya. Kyagala mpa ku lisiti eyo nsomereko abantu wano kati. Yes, abaliko mwenna tuli ku musango gw'Abamagala Umar, kuliko Katumba Abdu, Katumba Abdallah, Sechide Hamidu, Kalyango Mahamud, Kairugala Wilba, Male Sulaiman, Muyode Hamidu, Makumbi Isa, Magala Umar. Abo bonna omwenda olwaleero babalese mu kkooti mu buntu. Era abantu bano bonna be mulaba baganda babe mikwano gyabwe abagazira enkyukakyuka bonna bazze okuba nga babeerawo. Wabula kuliko abantu abalala babiri abapya be baagattako, Sebagala Rashid ne Sekabembe Salimu nabo baleeteddwa mu buntu. Naye bano ababiri tubadde tetunnafuna mukisa kwogerako nabo kulaba oba bateekako oba balina embeera yonna yonna gye tusobola okutegeera okuba nti batugabira instructions okulanga tubayamba oba balina bannamateeka abalala. N'olwekyo tetubannaba kufuuka mu butongole nti nno ffe tubawuliriza paka nga twogeddeko nabo wamu n'ab'enganda zaabwe. Naye kyekugamba nti abasibe bali mu mbeera nga si nnungi, balwadde, ulcer zibaluma, pressure zibaluma, Amuyode Hamidu yakuwa patuuni ku mutwe, so bandyagadde okufuna obujjanjabi. Ekibadde wano Nabweru ku kkooti olwaleero nti kkooti ekkiriza nti ddala kituufu fayiro yeetaaga okuweerezebwa ku ICD Court, era yafuna ekiwandiiko okuva wa Deputy Registrar owa kkooti ya ICD nga 21 February 2023 okulaba nti nno etwala fayiro eyo era fayiro eyo eweerezeddwayo. N'olwekyo ffe nga bannamateeka obuvunaanyizibwa bwaffe, empapula zaffe eza bbeeru tubadde twazitegeka dda, naye nga bali tugenda ku ICD Court tebakkiriza zirecevinga nga batugamba balina kusooka kufuna fayiro. So tuli basanyufu nti fayiro egeze ku ICD Court, so nga balooyazi tugenda kuteekamu empapula ezo era
tufune date. So ekiddako kwe kuba nti no tugenda kufuna olunaku olwa bail application netujja mu ICD court, then oluvannyuma lw'ekyo tujja kubeera nga tusaba abantu baffe bano okweyimirirwa. Wabula kkooti yawana ebawadde nga 18 March okukomawo just okumentioninga omusango gwabwe naye nga ejja kubateeka ku Zoom y'essimu, tejja kubaleeta mu buntu. So ebisingako obungi ku musango guno gw'Abamagala Omar essaawa eno bigenda kumanga biva ku ICD court, netugenda okufuna olunaku olw'okubasabirako okweyimirirwa. Jjukira nti bamaze mu kkooti emyezi egisukira ddala 10 ate nga amateeka galagira nti ku myezi 6 balina okuba nga bateebwa. Naye no kkooti obuyinza yali nga tebulina, nga tulina kusaba kkooti ya ICD naye ne tufuna challenge eyo gye nkugambye nga buli kkooti egamba ginnaayo nti sijja kuweereza fayiro nga tonnampa mpapula, nga n'eri egamba nti sijja nange kubirisiivinga nga namwe temunnaweereza mpapula. So tumaze kumpi emyezi nga 3-4 nga twetoololamu ekyo nga bano bagamba tebatwalayo fayiro nga ne bali bagamba naffe tujja kubirisiivinga bintu nga tetulina fayiro. Naye tuli basajja olunaku olwaleero ti mu nnaku ezimu olemerako ennyo at least omala olumu ebimu n'obifuna. So mu kulemerako kwaffe nga tugoberera abantu baffe bano at least olwaleero tufunye ku buwanguzi kubanga tukiraba nti fayiro yaffe ebegeze ku ICD court abantu baffe babasemberedde kubanga bateebwa ku bail oba okubeera nga beeyimirirwa. Kujjukiza nti babateeka ku misango gya butujju naye ng'ate basooka baleeta nga 19 May 2023 nga bagamba nti baali bajingirira oba babateeka ku musango gw'amati unlawful manufacture of ammunition, bagita holding charge. Oluvannyuma nga 6 Juni ne babakomyawo ne bakyusakyusa emisango egyo ne bagamba nti babataddeko gya butujju. Ne tusabaawo mu maaso awo constitutional reference nga twagala kkooti ewereze fayiro eno mu kkooti etaputa ssemateeka etegeeze erabe nti evumirire ekikolwa ky'okusibanga abantu mu bujulizi tebunnaba kubeera nga bukuŋŋaanyizibwa n'okunoonyerezebwa. Ekyo kkooti ya wano yagaana okukikkiriza n'egamba nti tegenda kukikola kubanga DPP ne poliisi balina obuyinza okusiba omuntu wonna we baagadde okusinziira ku constitution. So ekyo ekiba nga kyatambula bwekyo. Oluvannyuma abantu baffe batandika okuleetebwa ku ssimu era abadde bawozesebwa ku ssimu kumpi tumaze emyezi 5 nga tuwoleza ku ssimu kye bayita Zoom naye nga ya ssimu. Gwali yantegeera abasinga mulabyeko ku Zoom za kkooti obateekako ebiscreen ebinene mu kkooti naye ebiscreen ebinene byateeka mu kkooti naye wano nabweru tekiriiwo. Kaakati okuteeka omwana ku Zoom nabweru kitegeeza nti obeerawo otudde n'omulamuzi alina bw'atudde ne state emusango kugenda mu maaso ku ssimu. So tubadde ne challenge n'ez'okubreakinga networks nga zibreakinga n'ebirala naye tugamba tetujja kukoowa mu mbeera yonna yonna gye tutambuliramu tujja kuwanira abasibe balina okulaba nga bavaayo. Twagala n'okukozesa omukisa guno okulisaayo okwano gwaffe muganda waffe Sharon Kemigisha munaye kulikayo mu mikono gy'abasajja ate ne ba political prisoners abala mwenna tugenda kubeera nga tubeerawo nga tuyimirirawo ku nnaku nga 19 March fena tuli ku General Court Martial ku mulindwa Nasifu ba Olivia Lutaya wamu ne Owen Muwanga tusobole okubeera nga tubabeererawo. Ate mu kikene tulina application twafayininga ku TWED ey'abantu baffe 18 abamisinga eyo ng'egenda kujja mu mwezi gw'okuna. So tulina okusigala nga tutambula tweyimirirewo. Ate nga nze Shamima Linda ku mukyalo wa Kampala ati munnamateeka wange wammwe ate shadow minister w'ensonga za eddembe ly'obuntu ate obaka ngabe minister ow'eddembe ly'obuntu mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gino tulina okuba nga tugikola ate nga gyabwannakyewa kubanga buli omu mu struggle alina kyaleeta. Bannange mwebale nnyo mwebali ddala okumala obudde bwamwe nga mufollowinga ebintu bino naye njagala kukowola poozi bantu nti olwaleero Bamagala Omar enkya balala luli baali ba Eddie Mutwe kati ba Olivia Lutaya olala ajja kubeera gwe. Bw'owulira ekintu kyonna ekithreateninga justice tuyimirirenga ku mazima n'obwenkanya tuve mu bintu ebitagasa tulirewo bannaffe. Bw'owulira kkooti zino nga bweziri mwonna ku mutendera gw'oli nawe tebasose kukunga weebuuza ogabe kangenda embeererewo munnange kuba naawe mudda osanga bali kubeererawo. Thank you so much. Maybe briefly in English, we are here at Nabweru Court, and today court has accepted that it's going to forward the file to ICD Court so that we can be able to file the bail application. Previously, we have attempted to file the bail application at ICD Court, but it has been rejected by that court, saying that they have to first receive this file. So today, we had to put it to the magistrate that it is mandatory for her to forward the file because the 180 days clocked, which entitles those people to be released on bail. And today the magistrate agreed with us, and she said she
is forwarding the file to ICD court. So as lawyers, our role is that we're going to follow with ICD court and have the bail application fixed at the nearest time possible. So that is all. The inmates are here physically, but they have been previously appearing on phone Zoom for the last 5 months, 4 to 5 months. So thank you so much all for watching, but we encourage all of you to always be present and stand in solidarity with our comrades. On 19th March, we shall be at General Court Martial Machinde for Olivia Utaya, Owen Mwanga, Malido, and others. Welcome back, Sharon Kemikisha. Bravo to you all, comrades. I'm sick. Let me take my leave. Thank you so much. Shami Malende, your girl, your lawyer, your shadow, my life. Tuyanziza kanso Shami Malende n'obubaka obwo. Embeera bwebadde ku kooti y'e Nabweru olunaku olwaleero nga abasibe baffe 11 baawambibwa abaabuzibwawo mbu baali bakola emmundu bakola bomu. Olwaleero nno kooti ekkiriza abasibe bano basobole okuba nti ate basobola okusobola okuwozanga nga bava bweru. Kubanga bulijjo tebakkiriza basibe bano okuwozanga bava bweru nga babalemezza munda. Abalemeza mu Nkomyo bagamba kino nakiri tujja kubata tetujja kubata nga bali awo mu mizannyo. Naye olwaleero embeera nga bwebadde bwetyo kooti ekkirimaze nekkiriza nti abantu bano basaana bawoze nga bava bweru era ebikwandiika ebibakwatako byonna n'ebikwata n'ebisindika mu kooti evunaanyizibwa eya ICD courts nga bwe nkugambye basobola okuba nga ate batandika okufuna okulaba nti beeyimirirwa bawoze nga bava bweru naye nga bamaze ebbanga ddene nga bintu byakubonaabona bino wali ne mukama wa buyinza nti ate leero kati kooti ekkiriza ne wano tutuuseewo omubaka Shami Malende agambye nti kubadde kulemerako nnyo kyekitutuusizza wano oba kyekisobosezza embeera eno okuba nga ate etuukawo. N'olwekyo twongere nnyo okusabira baganda baffe babe nti ate era basobola okuba nti bateebwa baddemu okukola emirimu gyabwe kuba tebalina musango. Bino ebintu just bya bufuzi kubonyaabonyaamuko n'obutiitiizi bwa General Kaguta Museveni okuba nti atiitira naye musajja wattu takaafu tayagala kukafiirwa naye nga ne bw'anaakola atya one day olunaku lujja kutuuka nga alina okukivaamu ne bw'anaakola atya oba atya ekifo ajja kukivaamu ate bannayuganda bafune omukulembeze omundi eggwanga lyaffe lisobole okuba nga ate etambula ligenda mu maaso tusobole okweyagalako. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda nsaba abankuumire tujja kusobola okuba nga tuddamu okugamba ebigambo bwana bakkiriza Dunda Lugaba Namugereka Batayi mweraba.